Okukuba ttooki mu mbalirira y'ekitongole ki KCCA ey'omwaka 2021 kwatandika ssabbiiti eno era ng'enteekateeka eno ebadde ewomeddwamu abakozi b'oludda olw'ekikugu olukulirwa Eng Andrew Kitaka n'omumyuka we Nkuuma. Wabula wadde guli gutyo waliwo ebbaluwa ze tufunyeeko ezizze ziwandiikibwa okuli ey'omuwandiisi omukulu mu Minisita y'ebyensimbi endala evudde mu kitongole ekikola ku nsonga z'abakozi mu gavumenti ekya Public Service nga zoolekanga okulwawo okukakasa Kitaka mu kifo ky'alimu we kijja okutaataaganya emirimu gya KCCA. Ng'oggyeko ebbaluwa ezo waliwo n'eyawandiikiddwa Lord Meeya wa Kampala Lukwago erambikanga amateeka bwe gatakkiriza akolanga akulira abakozi mu KCCA Eng Andrew Kitaka kukulembera mu kwanjula mbalirira ya kitongole nga bwe gubadde. Straight law that no public officer is allowed to serve in acting capacity beyond 6 months. Their respective 6 months tenure elapsed way back in May 2019, and to date, no substantive accounting officer has ever been appointed under Section 17, subsection 2 of the KCCA Act. Wabula bino bigenza okubaawo nga Eng Andrew Kitaka tali mu lukiiko luno kyokka oluvannyuma bwazze ayanukudde Ba Kansala mu ngeri gye balabye ng'ey'okubalaata era nga katono kisajjula embeera. And to debate in that manner would be self-defeating. We have a deadline of 15th to submit our budget to the Minister of Finance. We wouldn't want to resort to taking a budget as before to the Minister for approval when the authorities is available. That would be an absurdity, because what you see here are the millions of Kampala. The millions of Kampalans, rather. The people of Kampala are the ones who are seated before you here, who elected the Lord Meeya, who elected the councillors here, with the full mandate to take charge of their affairs. So to say, as before, we can take it to the Minister without your involvement, it would appear as if you have no respect for the will of the people and the people you are supposed to serve. And I think that's a very, very unfortunate statement to come from the person of your caliber. It's very, very unfortunate. Ekyobutalonda akulira oludda olw'ekikugu mu kitongole nakati kikyatabudde Ba Kansala. That the powers that be find it a priority to appoint the likes of Full Figure, Butcherman, Catherine Kusasira, and they forget to appoint an executive director of KCCA. I am not a lawyer, like I said, Your Worship, but I don't want to be part of this team, which is going to pass billions of taxpayers' money to an accounting officer who is illegal in office, and at the end of the day, they end up looking for us. So I think if whatever we are doing, I think we are doing it illegally right now. It was made very clear in that letter. If he's acting in rumors. He does not have a formal appointment. Olukiiko lugamba nti singa amateeka tegagobererwa mu kuyisa embalirira y'ekitongole bandigwa mu katego gye bujja ne bavunaanibwa okusinziira ku mateeka nga bwe gagamba. Tubadde tugenda kukola ensobi ennene etabangawo ng'omuntu akulembedde okutuleetera okusoma bajeti ya leero okugitusomera aliwo mu bukyamu tali mu mateeka. Bwe tugiparticipatingamu n'abantu nga acting tebali fully constituted kitegeeza n'ebintu byaffe basobola okubiwamba nti weetaba mu budget eyayisibwa nga teri fully constituted. Ekisaliddwawo kwe kuyimiriza enteekateeka eno ekwatagana ku bya budget wabwewo okwebuuza ku bavunaanyizibwa ku nsonga eno omuli Minisita wa Kampala Betty Kamya, ssaabawolereza wa gavumenti ssaako ssentebe w'ekitongole kya Public Service Commission ng'ekinaaba kivudde gye bali olukiiko lwekigenda okugenda nakyo olunaku lw'enkya. Luyima, NTV, Akawungeezi.